Inside Story Uganda, real source of political updates. Mbako omukyalo w'ebizinga by'Essese 84 eke Kalangala. Siri muntu wa bulijjo. Lwaki? Ndi mubaka akiikirira ebizinga 84 mu Parliament ya Uganda. Ekyokubiri ekitugatta ffe tubadde babaka ate nga tuli ba Kristiyaani aba-Orthodox abateefu. Kiriwo ekinfuula ew'enjawulo. Nze nno ndi mwana wa father mu Busodox. Bulijjo neebazo Kabaka. Tata wange yali mwami w'essaza ly'Essese. Kyekinfuula omwana w'omwami ate tekirivaawo. Eddiini etugamba twogere amazima galitufuula ab'eddembe. Nsanyuse nnyo His Eminence Hieronymus Muzeeyi bw'agambye nti Abasodoksi tusosolwa. Era bw'akyogedde ne ntunuulira mukulu wange ono buli kimu akiyina naye tabaddeeko yadde minisita. Lwaki bamusosola? Ebigenda maaso mu ggwanga tetugenda kugaana kubyogerako ku lunaku luno olukulu. Olwaleero mbadde nzija ssebo w'ekitiibwa Katikkiro ne ndaba ku X nga waliwo omutemu gwe balese mu kkooti y'abantu naye bamulese bamuwembejja, bamulese bamukuumye, naye abantu abatalina musango abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda. Twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe. Ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi naye ffenna tutudde tusirise. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe nnaayogera banampa emmotoka. Naye singa twalina omukisa sirowooza nti President wange asobola ovaayo n'agamba buli mubaka tugenda muwaayo obukadde 5. You don't do that. Kiragira ddala nti bano baatuvaako dda bakola bye baagala bibanyumira. Mwabamawulire oba mwakikapitalo nze mumanyi bwe kinaagenda mu matu g'abantu be bamanyi. Weewaawo ebyo bye bigambo by'omugenzi Helen Nakimuli abadde omubaka omukyala owa Kalangala. Tusaba Omukama Katonda amulamuze ekisa agumye n'ab'eŋŋanda ze wamu n'ababaka ba Parliament bwe badde batambuza emirimu gy'eggwanga. Olwaleero ensonga nnyingi ze tugenda okwogerako naye ng'okusinga tugenda kutambulira nnyo ku nsonga z'ebyobusuubuzi, emisolo, embalirira y'eggwanga na butya Bannayuganda basobola ogiganyulwamu na butya gavumenti bwesobola okufuna ssente esobola okutambuza emirimu gyayo, okukola enguudo, okuteeka eddagala mu malwaliro, okubeera n'amasomero amalungi. Nga tetunagenda wala njagala okutusaako abantu benna mu studio olwaleero. Njagala kutandika ne Honorable Karim buuza ku bantu abatulaba ku bigambo tebita olwaleero. Neyanziza nnyo omukisa guno ogumpeereddwa okuba nga namusaako abantu baffe era mwenna njagala otwala omukisa guno okubalamusaako yonna gye musiyizidde musiibye muti eyo. Eri abalonzi bange kuba bangi bali ku TV essaawa zino bwe bategedde nti ngenda kubeera ku puroguramu eno ne basalawo obuteebaka abamu batera okwebaka amangu. Njagala nnyo era nja otwala omukisa guno okubasiima ennyo okunjagala ng'omubaka wammwe abatuuze bange abalonzi bange bampa akalulu ne mba nga mbakiikirira mu Parliament ey'11 gye tukyalimu eno ekisanja kino nga bannonda nga sirina kibiina kyonna najja namunigina ne bampa akalulu akangi era ne sitatwalibwa na mu kkooti ne nsaavinga ekisanja era olwazzeeyo mu kalulu ne bongera okundaga okwagala okungi ennyo era nakomyewo nga sirina kibiina era ne bampa akalulu overwhelmingly ne bampa akalulu akangi ennyo era saafunyeeyo petition yonna teri yagenze mu kkooti kuba nti ampaaba era ninze Katonda aba ansaasidde okuba nga ndayira ku lunaku
nga 14 omwezi ogujja inshallah. So mbasiima mwebale kunjagala, mwebale okunteekamu obwesigwa ng'omubaka wammwe, era mbasuubiza okwongera okubakolera obulungi nga wenze mbakolera. Weewaawo omukulu John Walugembe akulira ekitongole ekigatta bannamakolero amatonotono, buuza kuba tulaba. Bannaffe abalaba pulogulaamu yaffe Nganzi ebigambo tebitta, neesiimye okubeera wano okwogera ku nsonga eziruma businesses entonotono mu ggwanga lyonna. Webale nnyo. John Kabanda, abasuubuzi bagamba ki? Nsanyuse nnyo abakulira ekitongole kino ekya NTV, mbalamusizaako nnyo mwenna ne bannayuganda mwenna okutwaliza awamu. Erinnya lyange yenze John Kabanda, ndi president w'abasuubuzi mu ggwanga lino mu Federation of Uganda Traders Association Zifuta, eyo nambulera bode tugatta mu by'obusuubuzi okwetoloola eggwanga lyaffe Uganda. Ndi musajja musuubuzi, nkolera mu BBC Plaza edduuka liri B1051 Sim Basement. Ate mu ngeri y'emu kantwala omukisa guno okusaasira ennyo basuubuzi bannaffe mwenna abamenyeddwa bizinesi zammwe era abakoseddwa mu ngeri ezitali zimu okwetoloola eggwanga, mwenna tubasaasirane. Ate ne mbasuubiza nti ekizibu ekyo tugenda kyovakaminga, era tulina olukiiko gagadde. Minisita wa local government agenda kutusinkana olunaku olw'enkya ffenna abakulembeze b'abasuubuzi. Nenziramu okusaasira ennyo babaka baffe mwenna mu palamenti ya Uganda. Bannange mitawaana nnyo egy'okuviibwako omubaka waffe, kibi nnyo, kibi ddala, nakimuli awummule mirembe. Tweyanziza nnyo. Gavumenti eteekateeka okwanja embalirira y'eggwanga y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027. Mu mbalirira eno kisuubirwa nti trillions 84 n'ensimbi ezigwamu ze zigenda okutambuza eggwanga mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Naye nga esuubira ate ebimu ku bigenda okuwanirira embalirira eno gwe musolo gwegenda okusolooza mu bantu okwetoloola eggwanga. Omusolo guno nga gusuubirwa okulinnya mpaka ku trillions 44. Olwali twagala kutunuulira nnyo ensonga zino. Bwetwogerera wetujjidde ng'oggyeko olwaleero nti palamenti ebadde erina olutuulo olw'enjawulo olw'okusiima omugenzi Helen Nakimuli. Ennaku zino bazimaze batunuulira amateeka agagenda okuluŋŋamya emisolo mu ggwanga. Njagala kutandika ne Honorable Karim. Amateeka gano ge mukoze katugeze nga gye muli mu processinga mu budde buno agaluŋŋamya emisolo, excise duty, stamp duty, gategeeza ki eri bannayuganda mu bwangu? Okay. Nga sinaba kugenda ku mateeka gano ge tuyisa, kusinziira ka video koolaze nga tutandika, mbadde nsaba era nnyongere okusaasira eggwanga lyonna kuba Nakimuli, Honorable Nakimuli abadde mubaka atwala Uganda yonna. Omanyi constituency ekulonda nga abantu b'embaalo bwe bannonda naye pakati nkiikirya Uganda, era amateeka genkola gonna ga Uganda. So nsaasira buli omu, nsaasira eggwanga, famire ye olwo muganda waffe oyo eyatuvuddeko kuba abasinga badde bamanyi just nga mubaka waabwe, naye nze mbadde mutwala nga mukulu wange, era ababadde bagoberera parliament abalaba sessions za parliament musobola okuwa obujulizi nti Nakimuli wabadde atuula nange we mbadde ntuula. Era nzijukira nga twakatandika mu 2021 yali aninaanye nga we tuyimirira sipiika atera kulonda nze nangamba naye Karimu oli musajja muwanvu, kati nze kanzire sayidi eno kuba buli wembeera wano sipiika abatandaba abaalaba gwe omuwanvu, so ne tukyusa n'ebifo n'abanga atuula naninaana. Era ne tugatta Oluganda, tubadde mu bya sports nga ffenna participating nga representing Uganda mu East African Games n'ebisigadde byonna. So tuviiriddwako empagi y'amaanyi, era nsaba Omukama Katonda omwoyo gwe agulamuse ekisa, era tuli basanyufu nti ng'ababaka at least tulina kye tugenda okuba nti tukola okuba nti kiyamba ku muwala we gwe yaleseewo suubi. Era neyanza ne speaker waffe wa parliament, right honorable speaker, olw'okusinziira ku initiative gye yataddewo kuba nti yasasudde $25,000 mu emitwalo 10 ez'enyawan. Era ababaka ba parliament tulina sente ze tusuubira okukolektinga eziwera obukadde 264 okubyamu calculator ku $50,000 buli mubaka,
ng'era tusuubira zino zijja kuyamba omwana ono okweyongerayo. Okudda ku issue eno gyeyogeddeko ekwatagana ku by'emisolo egy'eggwanga, olunaku olwokubiri I think amate eno we basooka okuba nti bazikomyawo bill zino, era tweyongedde okuba nti tutunuulira emisolo okuba baleeta tax bills 8 naye twasobola okuhandolingako 4 era tuzaayo tax bills 2 zensuubira ze tugenda okuba nti tuhandolinga olunaku lw'enkya ku makya. Naye kyekitegeeza eri Munnayuganda buli woolaba emisolo gino emipya manya nti waliwo kuba tax bills zino zibeeramu exemptions n'emisolo emipya. So mulimu abagenda okuganyulwamu, mulimu abagenda okuba nti bongera okunyigirizibwa, mulimu of course abatakisanyukira, mulimu n'abakisanyukira. Lwaki? Nti ogenda kulaba nga mu tax procedures emisolo twaproposinze nti Omunnayuganda yenna ali eyo nga URA ebadde ekubanja naye n'oba wiringa okusasula omusolo gwo principal tax, omusolo gwe bakubanja mu mwaka oguddako paka 30th June 2027, then togenda kusasula interest ne penalty yonna. So kino Omunnayuganda yenna aba yeetaaga okuba nti akisanyukira. So mulimu ebintu bye twakoze nga biyamba eggwanga, mulimu ebyo nga abantu of course balimu tebatusanyukidde bagamba ng'ababaka ba parliament temuli sensitive ne economy, temuli sensitive n'embeera z'abantu, naye abagoberera parliament suubira musobola okuwa obujulizi nti sometimes waliwo ebintu, waliwo decisions eziyisibwa naye nga ffe abamu ku babaka tetukkiriziganya nazo, era ndi omu ku abo abasayinize ezimu ku minority reports nga tulina clauses ezimu ze tutakkiriziganya nazo mu mateeka, kuba tuba tetusobola kugoba tteeka lyonna, mubeeramu ebirungi n'ebyo bye tutwalanga ebitali birungi. So olaba minority reports zino twakoze ne Honorable Semujju, nze ne kubeerako Honorable Hanifa Nabukeera, Honorable Brenda Nabukenya, then ne kubeerako Honorable Anna Adeke, affe ng'ababaka abatuula kakiiko kano aka finance. So kumpi buli tteeka twakozeeko minority. Waliwo clauses, waliwo amateeka ge twakkirizaganyizaako clauses ezimu ne government, era ne tulwana ne tuba nti tutuuka ku buwanguzi. Waliwo ago ge twagezezaako okuba nti tulwana naye ne tulemererwa. For example, nja kuwa agamu ku mateeka, etteeka erya stamp duty. Kuba kati abantu baffe Abannayuganda bayinza obutamanya ne bagamba nti bayongeza stamp duty, naye lyerino erimu ku tteeka lye twasinza okuteekako ennyo essira, kubanga gavumenti yadde proposing okwongeza stamp duty okukola transfer. Ti omuntu yenna oba oyina ettaka mu kifo ky'osasula 1.5 nga gavumenti eproposing 3%. Nti obanga obadde oyina ettaka lyo lya million 10 for example ng'oguze ettaka lya million 10 yakola transfer, saawa zino weetaagibwa okusasula akakadde kamu kitundu, naye kati gavumenti okusinziira ku proposal yadde egamba ogenda kuba osasula obukadde 3. So kino twakirwanye era abadde bagoberera ku floor ya parliament ne tugamba nedda, tukyalina challenge y'amaanyi mu ggwanga, abantu baffe bangi tebalina na busobozi bukola land title. Tulabye gavumenti emirundi mingi nga yeewaayo okuyambako n'abantu okuba nti bafuna land title. Abantu abasinga kati banda declaring amataka gaabwe olw'okwagala okusasula sente zino entono. So wona azongeza ate oba ocreatinzeo crisis endala nti kati kino kigenda kuwaseninga embeera abantu gye balimu, omuntu already abadde ali mu kustrugglinga, then kijja kuba nti kikola ki kimunyigiriza. Otunuulira amateeka amalala mwabaddemu etteeka erya traffic and road safety eryabadde lize nga baagala okubaninga emmotoka ez'emyaka 13, 14 ne 15 ku nguudo za Uganda, nga argument ya gavumenti eri nti zino emmotoka zoonoona obutonde. Naye otunuulira for example amawanga agaakula, wona agendanga mu America, n'ogenda mu Canada, n'ogenda United Kingdom, Australia, ogenda kulaba nti emmotoka bazikiriza okuyingira emyaka gyonna. Waliwo n'abaagala ng'oli ayagala kuleeta mmotoka ye ya vintage car, naye kye tulina okusooka okuteekako essiranga eggwanga nti oba tonabbaninga mmotoka zino enkadde, otaddewo affordable means endala ez'Abannayuganda. Minister of Finance najja n'atugamba nti twagala okupromotinga Kira Motors nti egenda kuba ekolamu emmotoka. So lwaki oba obbaninga emmotoka nga tonnaba kutandika kuproducinga? Sinnalabako oba bazitundawa, mujja kumbuulira kiri ojja kumbuulira emmotoka zino eza Kira Motors bazitundawo, Nakawa sinnazirawayo, Bakulirwa sinnazirawayo. So tukyalina obuzibu bunene ng'eggwanga nti kati Omunnayuganda yenna omusomesa, omusawo, omuntu gwe twanditutenga
atali na sente nyingi nnyo asobola okugula ku mmotoka eno mwaka 2011 2012 ze tulabanga eziri affordable kuba waliwo abavuga VTs zino nange nagirinako nga tugiyita new model naye nga mwaka 2007 so wogamba nti kati ogenda banning emmotoka okkirize emmotoka tugambe emmotoka za myaka 9 mu ggwanga yes eyinza okubeera policy ennungi naye omunauganda yenna asobola okwaffording emmotoka eya miliyoni 10 emmotoka eya miliyoni 7 nti emmotoka zino empya saawa zino zikyali unaffordable eri omunauganda yenna owa bulijjo so kino ne tubeera ne engagement ne ministry ne tubagamba no obuzibu bw'eggwanga bwe tuba twagala osolovinga buno obuzibu obwa emission emmotoka zino okuba tizifulumya omukka omubi tusooke tutunuulire emmotoka eziri katale kubanga ogenda kulemesa emmotoka eya 2012-2013 oyingira eggwanga naye nga tulina emmotoka eya 1990 ku nguudo za Uganda ng'emmotoka eno ebaddeko emyaka n'emyaka nga tebagimaintaininga bulungi tebagikola service yo mukozeewo ki so ne tugamba nti ffe ng'akakiiko twetaaga tusooke tutunuulire emmotoka eziri mu ggwanga muno tumekinze sure tutya nti ziri mu mechanical condition ennungi ti omuntu waagula emmotoka enkadde mu ggwanga emmotoka eno emeetinga standard so government esooke focusing ku ekyo okusooka okclearinga nti emmotoka zino tusobola ozicertifyinga mu process eno ey'okutransferinga kuba nkirabye mu mawanga agasinga nti woba ogenze okukola transfer ku mmotoka basooka ne bakebera n'emmotoka embeera gy'erimu ekitaliiwo ono ti omuntu atwala butwazi logobook n'ebipapula ebya transfer nebantu batransfering emmotoka so tuteekewo alternative means eza transport nti emmotoka bwe ziba za bbeeyi tulina dedicated public transport tulina train tulina buses ennungi nti omuntu asobola ogirilayinga konti newaaba nga talina mmotoka tisobola ku affording mmotoka eno ebbeeyi so eno argument era minister of finance now withdrawing completely ebbiiru yonna n'aba nti naye akkirizaganya naffe ku nsonga ze twabadde traisinze ng'akakiiko kano aka finance kuba both sides majority ne minority twakanyiza ku bino ebintu ne tuba nti minister akola ki awithdrawinga otunuulira amateeka amalala ge badde baleese gali amateeka 6 I think ngezezaako okunyonyola ku stamp duty waliwo environmental levy ng'eno etunuulira engoye eziyingira eza second hand ez'emivumba nga gavumenti egamba no twongeze environmental levy eno okuva ku bitundu 15 tubize ku bitundu 3 ku buli 100 nti olugoye tugambe olugoye we luba nti baba badde abolinze tax kuba ojja ku 15% noza ku 30% that is an 100% increment nti olugoye lubadde olukadde we luba nti luliko omusolo gwa nusu 10 kitegeeza nti mu financial eddako luba lujja kubeerako omusolo gwa nusu 12,000 nga bagamba nti justification yaabwe nti engoye enkadde ziyitiridde obungi mu katale nti engoye zino enkadde omuntu alwambalamu olunaku lumu 2 neziba tezikyalina makulu n'aludisposing off ne lwonoona obutonde tetwagala okupromotinga production ey'engoye zino mu ggwanga era ne tuddayo ku argument y'emu ng'ababaka abakoze minority yaffe ne tugamba no engoye enkadde yes oyagala kuzibaninga oyagala kuzifuulamu expensive zikome okuyingira eggwanga naye otunuulira audit report UBS report ekwatagana ku byengoye mu ggwanga tiogenda kusanga abantu ebitundu 6 mu Karamoja ebitundu 6 ku buli 10 balina olugoye lumu nti waba wakulooza kitegeeza esaati yagenda gyoza asigala awo atuulaawo nga tali mu saati ajanike oba ajja kulwambala lukalire ku mubiri gwe so abantu bano abatalina nangoye gwe kati woba ogezaako okulemesa engoye zino emivumba engoye second hand ffe tulaba nti yes policy shift eno eyinza okubeera ennungi naye waliwo alternative endala oli mu kutugamba nti oli mu kuproducing engoye mu ggwanga do we have the capacity tulina factories tulina companies nyingi ezaaliwo mu ggwanga nga zikola engoye naye zisinga za closing nga zaagwa olwaki okusinziira nti zaali tezirina raw material of course saa zino tulina raw materials tulina cotton naye otunuulya cotton ono most of the cotton are exported nti ne factories eziriwo ojjagenda eruzira olabe eyo factory ogenda mu industrial park embaala olabe factory ezirimu by importing a material okuva ate China and cotton ono bakamu njagala kusala kirimi kangereko ne mwami Kabanda ensonga ono bakamu jakonyeko eya omusolo okuva ku bitundu 15 ku buli 10 okubiza ku bitundu 3 ku buli 10 ku ngoye enkadde mwenga abasuubuzi mulina abantu bangi naddala wansi mu wino lwakuba kati abatimbi babajja ku kkubo kino kitegeeza ki naddala eri emirimu n'abantu engeri y'okugulamu ebintu bino naddala namwe kuludda mwenga abasuubuzi era twarayizinze complaint yaffe ku nsonga y'okulemesa engoye zino enkadde tutya
nti essaawa eno teri muntu ayagala kugula lugoye nga balwambalamu. Kati bw'olaba ng'abantu lubettanidde ennyo kiba kitegeeza nti obusobozi bwe buli awo. Naye kati ekyo bwe tukizzaako ebbali, abantu ababadde basuubuza engoye zino enkadde babadde batuyambye nnyo ku bakyala bannakazadde b'eggwanga bano bamufuna mpola. Bakuliyetinze nnyo kye bayita employment opportunities eri abo abantu abanafu mu capital, nti bw'otunulira bbeero emu basobola ogitunda emitwalo 35. Oyo bbeero engoye ezirimu obupale bw'abaana oba bupale bw'abaana basobola okugatta ssente abantu 3 abakyala ne bajja ne bagula ne baleeta mu owino, oba wano bw'otunulira ku Hamuside ne tunudde mu owino obwo obuduuka bukasobola okubamu abantu 9 nga mwe basazira akaliboota kaabwe kamu ne bakatunda ne bamala ne baddayo waggulu ne bagulayo akaliboota kamu. Kati bw'oyongeza omusolo abo bonna ogenda kuba basazeeko. Era bw'otunula ennaku zino abasuubuzi abo aba wansi emirimu gibadde nga giddidde ddala wansi kubanga engoye z'enkadde bazitaddeko restrictions nyingi, nti tekyali muntu asobola kusuubula ndiboota eyo nga talina license agijja Ministry of Trade. Bagiteekako sente nyingi omuntu okugifuna. Ekyokubiri, omusolo ogwo gwennyini jjukira gusasulwa mu kiro, bapima tanizi. Kati ate babadde bataddewo n'akawayira ng'osasulira mu Mbaasa oluva ku pooti olupima wali nga bakugamba olwedde tumaze okutegeera nti mulimu tani emitwalo 2 n'ekitundu, kati sasula wali. Ate yina okujja ng'esala kiro okutuuka ennakawo, ate ya kiro ziba ndala. Kati egenda okutuuka wano olwedde nga yasasudde dde omusolo eri muki mungi. Ate ezo engoye zigulibwa abantu abaavu. So buli lw'oyongeza omusolo ogw'emirimu gy'abo abantu aba wansi oba osaliddeko ddala emirimu, ate nga bakama baffe eri mu gavumenti bo bakugamba nti munnange ffe tetulina mirimu, musaanidde mwetandikirewo emirimu musobole okuba nga muyina bizinesi yammwe gye mukola. Kati tusanga akaseera akazibu ku bantu bano okuba nga basazeeko naffe ng'abakulembeze b'abasuubuzi ne mulaajana nga temulina kyakola. Bwe mbadde mpulira honorable waffe ayogedde ku nsonga ya factories ze tuyina wano zijja material ebweru w'eggwanga ne zimuleeta wano. Abamu baleeta finished products, ate bwe bagenda okukola bakola design y'olugoye lumu, nti bw'atuuka okukola design y'empale gye nnyambadde akola olwo. Ate ebintu by'engoye naawe bemanyi olina kutabula amabala. Nze nali nteesa twawabula gavumenti yaffe ne tubagamba tewaliiwo nsi etalina competition. Gwe muleke gwe teekawo enkola nga omuntu okusuubula wano yafunamu okusinga asuubula ebweru. Ekyo twagezaako okugiwabulamu ekyo, naye abawabula omukulembeze w'eggwanga mwana wattu bamulimba. Ekyokubiri, twakolera president report kubanga twagenda ne tulambula factories zonna eziri wano. Abantu abamu baleeta finished products nga aleese essaati eno ng'ebulako kutungako kano kokka, ezimu nga ziwedde ne bapaaka nga lwaki n'omusolo gwa kiro gulemeddewo nnyo kubanga omukulembeze w'eggwanga bamuwa reports enfu. Naye nze nali nteesa nti singa n'abakabaffe aba palamenti basimba Nakakongo naffe n'abakulembeze b'abasuubuzi ne tukwataganira wamu tuba tusobola okutaasa abantu abo. Naye mutegeere nti abantu bano bennyini abantu ba wansi be tuli mu kusaanyaawo emirimu gyabwe egyo, ate be bantu abasasula emisolo kubanga nze bw'ojja n'ongulako nga ngenda nfayiringa income tax nga nsasula import duty, ebintu ebinaba biva ebweru nga mbisasulira, bwe banaba nga tebanguzeeko sigenda kusasula misolo. Wabala nnyo Mwami Kabanda. Mwami Walugembe, ekigendera ky'omusolo guno gavumenti egezaako okukuuma amakolero ga wano. Abantu tebakyagala kwambala ngoye enkadde, naye ate tutunule ku mbeera y'obusobozi. Makolero gaffe wano galina obusobozi obusobola okukkusa bannayuganda mu mbeera y'okukola engoye zonna ezeetaagisa. Tegalina. Ekisooka East African Council yasalawo ndowooza mu 2015 bawere engoye enkadde, naye Amerika neteeka akazito ku mawanga ag'enjawulo kuba Amerika yensi ekyasinze okutunda engoye enkadde mu nsi ez'enjawulo. Mu Amerika balina emirimu miliyoni 33 nga girimu engoye enkadde. Rwanda yokka ye yalemerako
ne bagigoba ne mwago olw'ensonga eyo. Naye obuzibu tosobola mmala gateeka musolo ku ngoye enkadde n'olowooza nti omaze. Oteekwa okuzimba kapasite eno abantu basobole okulabika nti balina obusobozi okukola engoye. Bannaffe tulwakama ensonga eno bagamba nti ate pamba wa Uganda yadobonkana nson, ne tugamba nedda, si buli nsi ekola engoye nti eteekwa okuba nga erima pamba. Ne tubawo ekyokulabirako ensi nga Bangladesh nga Lesotho zikolera ddala engoye ne zizitunda naye nga tezirina pamba. So n'olwekyo ntusaba gavumenti nga nona kukola kiri sooka okole kino. Bw'otulira bannaffe abali mu kiyembe, gavumenti yandibadde bagulira ebyuma setting up kye tuyita workspaces, kubeera kyekituluma nti gavumenti eyandibadde n'obuvunaanyizibwa okuteekawo ebifo ebyenjawulo abantu we bakolera, kuba yeefunamu etya, efunamu omusolo, abuuka bafuna emirimu. Naye nze bwendabika nti mpangisa ekifo miliyoni 300 and so on, omusolo material gwenkozesa already omutaddeko omusolo, ebyuma sirina access, kitegeeza sirina na bukugu, engoye empya bazikola batya. So nesanga nga byetukola tebiri nnyo competitive. So n'olwekyo nze ndowooza gavumenti kyerowooza kituufu, naye weetandikiddewo ewakyamu. Twakolako assessment ne tukizuula nti mu kintu ky'engoye kino tusobola okubeera n'emirimu egisukka miliyoni 4 wano mu Uganda, kuba ensi ezikulaakulanye mu byamakolero zitandikidde nnyo mu kukola engoye, kuba sekita nyangu ate esobola okuwa abantu bangi emirimu. Naye obuzibu buli nti nze ndowooza environmental levy government egitaddewo just kufuna ssente, si kuzimba capacity. Yeekwasiza kiri nti eyagala tubeere n'obusobozi obukola engoye naye terina kyekozeewo. So tugisaba nti ate wanditandikidde n'okulaba nti abantu baffe balina ensimbi, balina bye bakolera, balina ebyuma, balina obukugu. Kati olwo n'olyoka oteekawo ki omusolo guli. So n'olwekyo nze ndowooza ekyo ekyogamba nti omusolo gwokka gujja tuyamba okuzimba amakolero, sirowooza nti kijja kusoboka. Gavumenti esuubira bw'eba etadde mu nkola etteeka lino ejja kusoloza omusolo gwa kumpi obuwumbi 40. Honorable Karim, n'okusoba mu mbeera eno olowooza omusolo guno gwandibadde gwa kigero ki okulaba nti sayidi zombi zifunamu, kuba gavumenti erina okutuusa obuweereza ku bannayuganda ne bannayuganda balina okulabika nga tebanyigirizibwa nnyo. Kyandibadde kigero ki kuba mmwe mutula mu palamenti? Yes, government usually era we tuba tukola budget y'eggwanga tusooka kuyisa misolo. Mu zino clauses of amendments government zeyaleese tusuubira collecting about 1.8 trillion shillings mu buno bu amendments obutono bwokka. So government weereeta proposals zino nga tetunayisa budget tusooka ku making sure nti tubalansinga emisolo gino, then ne tuyisa budget oluvannyuma, era budget nsuubira ejja kuba eyita ku lunaku olwokutaano. So kati ffe usually bwe tuba tukola budget olaba minority yaffe, kuba speaker right honorable atubuuza n'agamba okay muli kulwanisa kino mupropose nze sente ziveewa. For example kati ogenda kulaba olunaku lw'enkya ku makya tulina emisolo gya income tax. Waliwo omu ku ba investor azze emyaka n'emyaka ng'atwala ssente wano, ne tugamba no ono investor mufune engeri gye mukola ki gye mutamuwamu tax exemption zino, naye ogenda kukomekerera olaba era bamuwadde exemption. Olaba mu proposals zino ze mbadde njogerako, for example ez'emmotoka enkadde, w'obaaninga mmotoka enkadde zino oba oli mu kulemesa ggwanga oba oli mu kulemesa eggwanga okuba nti liyingiza ssente, kuba abantu bangi bakola ki bagula emmotoka enkadde. Proposal yaffe ne tuba ntugagamba nti bwongeze environmental levy ku CIF cost ne bei gyoleeterako emmotoka wano, tuwomwongeza environmental levy emmotoka yes eyinza okweyongeramu akasente, naye oba tokiganye kukola ki kuyingira, naye akasente kano koyongeddemu kajja kuba minimum nti eggwanga liba terifiirwa. Eno amendment yokka proposal gye twadde tubawadde yabadde esobola ba additional 400 billion shillings. Okiraba? So nga gavumenti yadde tenakirowoozaako, yonge eri mu kugamba nti katubaninge outrightly, katubaninge emmotoka zino, naye okusinziira ku mmotoka eziyingira kuba URA yatuwa figures. Bwe baatuwa ne tutunuulira emyaka ne tukola computation tubagamba ssente ziizino wano,
ogamba nti oyimirize emmotoka zino then oba tugenda kufuna sente zino. Wotunuulira for example mu VAT, mu teeka lya VAT, era ekimu ku bintu omunauganda kyalina okusanyukira agambye nti parliament erina kye yakoze. Threshold ya VAT ebadde nga ku million 150, era abasuubuzi bazze beekalakaasa emirundi egiwera. Abakasiita nalaba bawandiika amabaluwa bamiitinga president, bajja ne bamiitinga parliament ne bagamba temulina kye mukoze, temutuyambye. Naye kati saawa zino nabalabye abamu ku mikutu nga batweyanza bagamba at least yes mwongeddeko threshold eno neweeba nti si gye tubadde tusuubira but ntandikwa nnungi kuba twagyongeza ne tugiza ku million 3. Ti omuntu yenna atakola sales mu mwaka ziweza million 3 then teyeetaaga ku registering for VAT, teyeetaaga kubeera ku system eno ya IFRIS collecting VAT. Weewaawo omusuubuzi yenga ye eyandibadde ku system yandibadde emuyamba, naye kati ekyo kiri optional. Tuwoba oyagadde nga bwe kibadde nti woba obadde oli million 150 so registering. So saawa zino twongeza threshold eyo kuba argument yaffe mu minority report yaffe yabadde ku million 5 nga tugamba katuzongeze paka ku 500 million, naye nga we mmanyi nti tuba tubagaininga ne tuharmonizinga ne twesika paka ku million 3. So kati awo nze nsuubira omunauganda yene ajja aba asanyuka. Ate ne URA government yaffe kiba kikendeeza burden o collecting sente kubanga mu collecting sente ku bantu bana abatono. URA spending sente nyingi nnyo mu kunoonya basuubuzi bana abatono, ate nga baba collecting mu only about 3%. 3% sente zino kubana abantu abatamitinga threshold nti omuntu wakaduuka akatono atunda juice akola ki ne bajja ne bamunyigiza ne bamwa twagala obeere ku system eno ti otunda buwunga otunda ki okira. So kati URA tusaze tuongeze threshold kati compliance ensuubira ejja kwangwa kijja kwangwira URA okuba nti collecting sente. Wotunuulira mu amendments endala baleese amendment eno y'oku exempting abantu abali mu kuzimba hotels okuba nti basobola claiminga VAT wa input VAT. Ne tugamba oli mu exemptinga omuntu foreigner ali okujja, naye omunauganda omupromotinze otya naye okuba nti investinga mu hotel industry okubuildinga tourism site eno. So twabadde ne proposal nga tugamba omuntu ali eyagala okuinvestinga embaali muwe exemption eno such that wamala okuteekawo hoteli eno kati agenda ku employinga abantu omutaxing mu myaka 2 kubanga usually tax bills zino zijja ne kyetuyita certificate of financial implication nti government esuubira ku spending a sente meka okuenforcinga omusolo guno. Government enaafunamu omusolo gutya mu 2 financial years from the time etteeka eryo gye liise. Ne tugamba nti omuntu ono wona promoting omuntu yenna okuba nti asobola okuzimba naye facility, tourism facility oba hotel, eggwanga lijja kufunamu. Oyinza obutafunamu 1 year down the road but 2 years 3 years hotel eno eyinza okukola ki, eyinza okuzza sente. Tulaba nti saawa zino government eri mu kustragolinga mu kitundu ky'ehoima mu kubawola sente, tubawadde sente tetukuli interest for some time, tubawadde tax holiday timu developing hotels within less than a year okumeetinga standards ezokuholding AFCON. Naye ebintu ebiti government yandibadde yabipulaninga dda. Banditegedde tulina AFCON hotels etulina tezimala tu developing tutya capacity kuba AFCON wanaggwa oyinza okusanga ate government ejja kuddamu kwaba abantu eyongere okubanyingiriza. So ffe tugezaako okufuna common ground okulaba nti government tefiirwa kuba of course government yeetaaga osoloza emisolo. Ffenna tetutera kwagala misolo naye tukimanyi nti emisolo giyambako ku services oba obuntu obutono obukolebwa mu ggwanga. Weewaawo enguudo ziyinza obutakolebwa nga etwagala oba amalwaliro nga etwagala but era abasomesa balina okusasulibwa, abasawo balina okukola ki, balina okusasulibwa. So mu tax proposals zonna ffe twabadde tulina proposals zaffe ez'enjawulo. For example wonaalaba ku issue y'amafuta mbadde njagala kusembyayo eyo excise duty kuba eri Honorable Kalimu ensonga y'amafuta tugenda gijjako. Yes. Naye njagala kuddako wa Mwami Kabanda. Esewa. Parliament yabasabidde esente z'essalira naddala ku VAT zidde ku bukadde 3. Mubadde n'ebirowoozo byammwe. Tebalina mulimu gwe bakoze. Parliament terina mulimu gwonna gwe yakoze kubanga ebbanga libadde liyise ddene nga twegayirira Parliament wamu n'omukulembeze w'eggwanga bongeze threshold eno egende ku 1.5 billion kubanga emiliyoni 150 kino bakiteekawo ba mu 1997 mpaka n'essaawa ya kakati. Kati bw'ogenda okukonvatinga esente ezo essaawa eno yalibadde nga 1.7
billion. So nze okutunulya ku nsonga ya threshold eno tebalina kye baakoze. Ate problem gye balina bamemba ba parliament temumenyeka. Mwali badde sawa zino mwe mwateekayo ddala proposal nga musaba ffe ng'abasuubuzi tubeere ne ba member of parliament nga baviridde ddala mu business community ne tubayambako ku bintu bino kubanga abantu be tulina mu parliament tebabeera ba traders babeera basomesa babeera balooya kati bambi bagenda okuyingira mu mbeera efaanana bweti nga tebamanyi balimbe buli lwonyigiriza omuntu ono asasula omusolo omuleetera okufuna ekirowoozo ky'okubba omusolo kati n'omaliriza nga anoonya bwakubba musolo nga tetagusasudde kati tax base ne mugisala bw'obanga obadde oyina abantu obukadde 5 obubadde busasula omusolo n'osigaza 2 ate n'obwo 2 omwaka gugenda okuggwako nga nabwo obusudde ng'ate oyiiya butya bw'otandika kuzimba bantu bapya mu mbeera efaanana bw'etyo ababaka bafa ba parliament simanyi babeera batunuddewa tibalina kye baakoze ku nsonga ya threshold era tolina kyogenda kukyusa wano tolowooza nti ogenda kusika abantu bateeke ku ifris tebajja kujja kubanga kino kyewakoze kino toyina yadde omuntu ono gwogamba atunda miliyoni 3 ono ziba sente ntono nnyo nabeera muyiribi aba ne sente zine miliyoni 3. Mwami Walugembe nga bagenda awo waliwo kenjagadde tutereezeemu kuba agambye threshold yaba set mu 19 mu bameka balabika baateekawo threshold ya VAT ya set okutuuka ku miliyoni kuba yasooka kubeera ku miliyoni 5 mu financial 2015 2016 yali adjusted ku miliyoni 15 ebaddewo yes oba yali 97 andika Mwami Walugembe from money for akazina njala njagala kusooka kutereezaamu kubanga Uganda Parliament erina kyekoze genda onoonyereze nze nina nsomye taxation nina details zonna yasemba kuba adjusted financial 2015-2016 we are moving from 50 million to 150 million kati this is 2026 10 years down the road we are adjusting to inflation nti nusu okay waliwo kye tuyita present value and future value of money nti miliyoni 10 mu 2016 zirimu miliyoni mmeka mu 2026 so miliyoni 15 threshold we adjusting 10 year period emyaka 10 at 1.7 to yeyo inflation rate gyerinyeko zandibadde miliyoni 2.4 gezaako kubyamu calculator naye ffe twalwanye nga twagalaziza kuki ku miliyoni 5 but netulemererwa at least netugwa ku bisatu which is good era mbadde nsubira yandisimye nti omanyi bagamba akatono okokola ki okayana kali mu nkwaya siri muganda abasuubuzi bandisimye oba basigale nga sibamativu first of all ekirowoozo kino kyava mu ministry mu proposal zaayo okwambusa threshold eno okuva ku miliyoni 15 paka ku 2.5 fe abasinga twali tulowooza bandibadde bagenda ku miliyoni 5 oba kawumbi naye nekirabika nti bo balemera ku 2.5 so n'olwekyo twebaza parliament okulabika nti nabo basobodde okugatta k'ataano nabo basobodde okukayana ne bagatta k'ataano omanye nti omuntu okutunda emitwalo 4 aba atunze eki aba afunye eki kubanga kino kyetwogerako tubalire ku bantu be baagala okusoloozamu omusolo wali wansi tuleke kugendera nga oli ayogera bwogeza olw'okuba yabeera no mu parliament n'atumye essuuti ey'emitwalo 5 twogere ku bali abantu abali wansi be baagala okujjamu kati omukulu kubanga wabanga okumanya ekisooka kyenjagala tusooke tumanye VAT is an indirect tax nti omusuubuzi yenna ali okutunda ekintu asasula ki omusolo gwa VAT okitegeedde 18% VAT yet inclusive system ya IFRIS actually eyamba omusobozi you can claim kansooke ngezeeko okunnyonnyola badde nsaba nnyonnyole system eno eyamba nze nina businesses nkola business era newe ngenda mu supermarket mbawa tini number newe mbanguza ebintu byange byawaka
I claim VAT omusolo URA egwebe manja so compensating anenzijako omusolo gwenkoze eki gwen claiming VAT gweni mu claiming abakitegete naye abantu baffe kubanga system eno of course batawanya ekirala abantu baffe twatunulira issues eza costs involved nti tamanyi kufilinga returns ino nokugenda nokola buli kintu abantu bemuli mukutera ugana amateke moment katono Mr. Honorable bonna bali ku presumptive tax teri afayiringa kati olwokuba mmwe mulowooza nti bali abantu bali eri bemuli mukujjako bemuli mukusolooza emisolo batuukiridde bafayiringa emisolo gyabwe buli mwaka era n'omutera w'afayiringe omusuubuzi yenna ali eyo actually nga mu ndaba eyange ng'omuntu abadde mu business ng'omuntu asomye system eno esobola okuyamba obanga okoze eki ogimanyi ogiyize but the challenge is system eno nayo of course abantu baffe ina costs involved nga kyengambye omuntu okuba nti tannayiga okukola kino na kino na kino so ne tuba nti tulwana to protecting abantu abo abataweza sales abatalina kubanga omuntu akola milioni 3 twashuminga nti ono omuntu nze mutwala nti akyali mu small tanatuuka mu medium and large company nti omuntu ono tukendeze costs ne burden ezokukola ki business naye waliwo abasuubuzi ng'alina sales za milioni 10 omwaka naye ng'ali ku system eno lwaki ng'amanyi engeri gy'asobola ogikozesaamu oclaiming omusolo n'afunamu okuva mu gavumenti okiraba so kati threshold okubeera waggulu kitegeeza nti tuli mu kuwideninga bracket ey'abantu abateetaaga kugenda mu complications zino zonna okiraba naye nga omusolo gwa VAT gwo buli omu agusasula kuba VAT is paid by the final consumer asembayo okusasula 18 guba involved amazzi gano genguze newe filing ku IFRIS ne sta filing ambangulidde mu omusolo gwa VAT nze mbadde nebaza ba parliamentarians okutongerera ku milioni ez'ataano ne minister okugira proposal kituufu twandiyagadde threshold eyambuke ku kawumbi ku milioni 5 naye katutandikire wano then tulabe nga twongerako nga bwe tugenda mu maaso ekikulu kiri bwe kiti nti munanga yogedde ku kintu kya value added tax kituufu value added tax mu system eri formalized nga buli omu yeewandiisa ebeekola naye kati disadvantage ya wano is that tulina informal ng'eri mu formal kyova olaba nabo bwe tulowooza nti bali fully registered era obasanga nga bafalsifyinga receipts ezera yola ebadde batwala mu kooti gwe ate kino ate kiri kuba wali ebintu bingi oli byagula nga oli tali VAT registered kati badde neekola ki nerabika nti emutuulira naye principle eri nungi nti bano abasinga bafuna sente entono baleme kutawana n'ebyo tutandikire milioni 3 hopefully tuyinza okukkirizaganya ne bannaffe mu Ministry of Finance nti oba muli mwaka bajambusa for some time tulabe nti bano abasinga tebalwana nnyo na kintu bwekityo so for that matter ndowooza okwambusa threshold ekyo kyo kintu kirungi era twakisiimye weewaawo sente zikyali wansi naye tulowoozera nti omutima gwe baalaze beyongera okugulaga mu budgets ezijja kirabike nti threshold yeekola ki eyambuka then tulina VAT registration yemu naye kati system ya IFRIS yajja system ya IFRIS eyo wewali issues zetwayogerako last year zendowooza nti ziteekwa okuba addressed ekisooka gadgets abantu zebakozesa nga n'amasimu ogatwalidde ekyokubiri okusomesa abantu mu nkola ya IFRIS kuba kye tutaagala mu kunoonya emisolo tetwagala kulabika nti penalties oba engasi ate zisinga omusolo gwennyini oli gweyandikoze ki gweyandisasudde kyova olaba ne gundi eno gye baleese mu Tax Procedures Act nti bw'osasula omusolo bakusonyiwa engasi nakyo kintu kikulu kwegamba tuleme kubeerawo nga ate URA ate ekola nnyo sente mu ngasi than omusolo gwenyini so ebeerawo ng'ekulinda okoze ensobi ki so eyo propose ebeetaasa taxpayer n'alabika nti asasula omusolo gwe
n'atatawaana nangasi eyitiridde. Nyanza nnyo mwami Kabanda manyi oyagala kwogera naye nsaba tuve mu kuwummula abantu ojja babulira ebigambo byeyagala okumaliriza nabyo ku nsonga ya mbadde nze tompadde mukisa